Weewaawo nate John Pombe Magufuli omwoyo gwe Mukama Katonda agw'ekimula eky'emirembe. Tugendagendako mu by'obulamu mu disitulikiti y'e Namayingo. Abayi bavudde ne basaba abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okwekasizaako naddala abawangalira ku bizinga oba oli oba nasobola okuba nga ate baba n'obulamu obulungi ate obweyagaza. Wabaddewo akasatiro ku luguudo olugenda ku kkooti e Mukono, omusajja abadde atambuza ebigere ng'agenda ku kkooti bw'anogose n'agwa n'afiirawo. Omugenzi ategerekese nga Olikomera Muhamedi nga mutuuze ku kyalo Kasangalibi ekisangibwa mu kibuga eky'e Mukono. Okusinziira ku beerabiddeko n'agabwe bategeezezza ng'ono bw'abadde agenda mu kkooti oluvannyuma lwa muliraanwa we okumuloopa nga bwe yamunyagako ettaka. Kubanga abadde tajjanga ku gyendi ngamba nti oba ngenda mu kkooti oba nkola ki nga bw'obeera tuli mu kampuni emu kati omuntu webajja ne bakukima nti munno gy'okola naye afiiridde wali olina okugenda. Poliisi e Mukono egenze okutuuka awagudde ekikangabwa kino ng'omuntu amaze okussa omukka ogw'enkomerero era ng'omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro e Kawolo ng'okunoonyereza okugenda mu maaso. Bya Eric Yiga ku Rasot TV Omunnyo.